Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Banyabo ne bassebo abalabe baffe abalungi abasiri ebyen, twala omukisa guno kubabuuzaako enkyaleero nti mwasuzeeyo mutya nno. Mukama waffe yeebale okubakuuma ate n'okubayisa mu kiro n'okutuusa enkyaleero. Eno puroguraamu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'ekyenkya. Nsaba mwenna mutereere bulungi kubanga tugenda kuyiga kigambo kya Katonda mu nkola eno ey'okuyiga akasisimuka ffenna awamu. Nsaba Mukama atuwe omukisa enkyaleero tusobole okumusinza n'okumutendereza enkyaleero kubanga atuwadde omukisa ogwo. Erinnya eryange nze Kasule Ttone okuviira ddala mu kkanisa eya Kabulengwa SDA Town Church ewaffe eno Nansana. Mwebale okuyigira wamu nange ennaku zonna eziyise era mbasaba n'olwaleero tubeere abayizi abeeteeseteese okuyiga ku kigambo kye nga Mukama ye mubeezi. Nga bwe tulindako abalala nja kubasaba omuntu gwe nakoze naye mu studio wano munange kamusabe ajja tuwa oluyimba nga butendereza oluyimba 154 nga bwetwaniriza bonna bonna abeeteeseteese okujja okuyigira wamu naffe leero. Mukama abampeera omukisa katuyimbe.
Bakulisaayo nnyo mu luyimba olufaanana bwe lutyo olubadde lulungi nga lutuwa ebyokuyiga bingi nnyo nti twetaaga omulokozi mu bulamu bwaffe gwe nange kubanga tetulina mulokozi mulala okuggyako ye. Nyongera okwaniriza mwenna abateredde obulungi ku ntimbe zammwe eza televisioni eno 3ABN ate n'obutatukoowa ne musalawo tuyigira wamu ebyawandiikibwa enkyaleero ng'akasimu ka bwe kaba katuyigiriza ku buli lunaku. Mukama abampeera omukisa era kambasabe twewombeeke tugende mu ky'okuyiga. Mukama tukwebaza olw'obulungi bwo. Weebala okutubeera kubanga gw'otwagala, kubanga tubeera tusobezza naye gwe n'okkiriza ffe otuwa omukisa. Twongere ne leero omukisa omulala ffe okusobola okusinza n'okutendereza nga tutuukiridde mu maaso go. Otuyigirize ebyo ebyebuziba kubanga oluusi bikusike gye tuli. Otuwa omutukuvu obiyitegeera n'obitambuliramu kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Mbakulisaayo nnyo mu by'okuyiga ebiyise ennaku eziyise naye n'enkyaleero olunaku z'omwezi nga 15 tufunye omukisa okuyigira awamu ekigambo kya Katonda. Tulina ekyokuyiga ekiriko omutwe olwaleero ekigamba nti okwaka kw'enjuba. Okwaka kw'enjuba. Kale okwaka kw'enjuba baatuwadde ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa essuula esooka n'olunyiriri olw'16. Gagambye bw'ati: yali ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo. Kanziremu. Yali ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye 7 ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala obwogi obubiri n'obwenyi bwe nga bulinga enjuba bweyaka mu maanyi gaayo. Kale kanduddemu. Yali ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye 7 ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala obwogi obubiri n'obwenyi bwe nga bulinga enjuba bweyaka mu maanyi gaayo. Ebigambo ebyo tubisanga mu kubikkulirwa essuula esooka olunyiriri olw'17. Mujjukire tuyiga akasimu kaliko omutwe omunene ennyo ogwakubikkulirwa ate nga tusoma lunyiriri ku lunyiriri. Mukama waffe yeebazibwe. Omunnyonnyozi waffe ayogedde ebigambo bino wammanga binjagala ffenna tugabanire wamu. Agambye bw'ati nti enjuba y'emu ku kintu ekisinga obunene mu bwakabaka bwa Wanjuba. Erina obugazi obuliko omuliro ogwaka mu bungi bwa diguli ezisoba mu 1,000 mulamba ez'ekipimo kya Fahrenheit. Ku nsi enjuba esinga kwaka obudde nga bwa ttuntu. Nga Yokaana bw'agiraga mu lunyiriri lw'olwaleero nti ng'enjuba bw'eyaka mu maanyi gaayo. Amakulu gaakyo nti enjuba yandibadde eyaka nnyo mu maanyi gaayo mu ttuntu. Ettuntu tuyinza okulitwala okuviira ddala mu kasana kano kalasamayanzi ak'essaawa 4 ez'okumakya nga bukedde paka mu ssaawa gye lugenda eyo mu 6 wuuyo mu 7 8 awo linaliba ttuntu kubanga tumanyi nti omusana guba gwaka nnyo mu kiseera ekifaanana bwe kityo. Kati omuddu wa Mukama bw'awandiika ebigambo bino n'agamba nti ng'enjuba bw'eyaka okufaananako bwe kityo ate n'agereza n'agamba nti enjuba eyaka okuviira ddala ku diguli eyinza okusooka naye ng'eyinza okutuuka ku maximum yayo ku diguli Fahrenheit eziwera ddala 1,000 mulamba. Ekyo nno kitulaga nti enjuba eyaka. Nabbi agezaako okutulaga ki mu kyawandiikibwa kino? Okutulaga ekyawandiikibwa eky'emunyeenye eky'enjuba eyaka okutuuka ku ekyo. Ng'akutte era ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye 7 ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala obwogi obubiri n'obwenyi nga bulinga enjuba bweyaka mu maanyi gaayo. Tusembedde wali ku maanyi gaayo. Omuwandiisi agambye bw'ati mu lunyiriri olwaleero ti ng'enjuba bweyaka mu maanyi gaayo nti endabika ya Yesu mu mubiri, endabika ya Yesu mubiri
mu mubiri. Endabika ya Yesu mu mubiri Yokaana byalaba yamulabanga ng'omusana, yamulabanga ennimi z'omuliro. Bw'osoma ku Bikkulu esooka nvula ddala mu Lunyiro 14 kubanga watandikidde n'atugamba nti mu 14 awandiise ebigambo bino n'agamba bw'ati, n'omutwe gwe ng'enviiri ze byali byeru ng'ebyoya by'endiga era bitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi ez'omuliro. Yokaana mugeza mu bintu bibiri. Ayogedde ku kisookedde ddala n'ayogera n'agamba nti ayogedde n'agamba nti omusana, ennimi ez'omuliro, kikomo ekizigule, kubanga enjuba bw'ogitunuulira mu Lunyiro 15 nti omulokozi waffe yenna ajjudde musana. Yesu Kristo omulokozi waffe yenna ajjudde musana. Mukama waffe yeebazibwe kubanga twayize mu byokuyiga ebyayise ennaku eziyise nti Yesu gwe musana era nga teri ayinza kukuma tabaaza n'agivuunikira kubanga gwe musana. Yesu ajjudde musana. Bw'osoma Yokaana ekisooka essuula esooka Olunyiriro 15 agamba nti mu byawandiikibwa ebyo omusana gugeraageranyizibwa ku mazima. Omusana gugeraageranyizibwa ku mazima. Teri ayinza kukuma tabaaza era teri ayina musana gufaanana bwe gutyo kubanga omusana oluusi tugwetaaga ate n'abeera nga aguvuunikiddeko ekibbo oba n'atagwasa. Yesu Kristo ge mazima ate nga gwe musana. Amakulu gaakyo mu musana era mwe muli amazima. Mukama waffe yeebazibwe. Kale otume omusana gwo amazima go. Kale otume omusana gwo amazima go. Bw'osoma Zabbuli eya 43 n'Olunyiriro olwokusatu waliwo ebigambo ebyo. Katusome Zabbuli eya 43 Olunyiriro olwokusatu ayogera ebigambo bino. 43 olwokusatu. Kale agambye bw'ati, kale otume omusana gwo n'amazima go, ebyo binnuŋŋamye bindeete ku lusozi lwo olutukuvu ne mu weema zo. Mukama waffe yeebazibwe. Muli wa Mukama Dawudi naye awandiika ebigambo bino nga tebyawukanye nnyo ku ebyo bye tusomye kubanga asaba nti waakiri atume Mukama Katonda atume omusana gwe era nga ge mazima ago gennyini bimuluŋŋamye. Amakulu gaakyo kye ki? Bw'aba omuddu wa Mukama yali asaba okuluŋŋamizibwa okuva eri omusana nga ge mazima. Nze naawe leero mwannyinaze oba muganda wange andaba nkyaleero twandibadde tetusaba ekigambo kye kimu. Ku ffenna ani atayagala mazima? Ffenna ani atayagala kuluŋŋamizibwa nkya ya leero? Kye kigambo kino kizze ku makya ga leero nga kituyita ffe okubeera nga tuluŋŋamizibwa ekigambo kye kubanga kigambo musana. Makulu gaakyo tujja kutambula okuva n'olwaleero nga tusitusa okuva mu nnyumba zaffe okutambula nyo tugenda okulaga olunaku olwaleero mirimu gyaffe nga tulina omusana ogutwakako. Kiba kitegeeza n'abo banaatulaba bajja kulaba ekigambo kya Katonda eky'amazima gye tuli gatuluŋŋamye kubanga ebyo bituleeta gy'ali ku lusozi olutukuvu ne mwemaze. Weema ya Mukama yeeriwa eyo gy'ogenda okutambula yeero gwe giyite weema. Kaakano annyonnyodde bw'ati y'omuwandiisi agambye bw'ati, alaze ebigambo bino n'agamba nti agambye bw'ati ayogedde n'agamba nti ekigambo kya Katonda kya bwogi bubiri kubanga Katonda omutonzi waffe ye mulamuzi asembayo. Ekigambo kye kirumiriza okuyita mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Awo kitwanukula mu kulumirizibwa okwo ne kisala ekibi okuva mu bulamu bwaffe nga bwe tusoma mu Bikolwa by'Abatume essuula ey'okubiri Olunyiriri olwasatu
mu Bikolwa by'Abatume 2:37 oba omwonoonyi okuva mu bulamu oba omwonoonyi okuva mu bulamu. Essuula ya 7 Lunyiriri lwa 5:4. Wano agezaako kunnyonnyola ki mwannyinaze eggwa ndaba enkya ya leero nti Mukama Katonda oba nga twogera ku Yesu Kristo oyo omununuzi waffe ate era nga kye kigambo eky'omusana gye tuli. Agambye nti oba ekigambo kye kitukuvu era ne bwe kityo kireeta okusala okw'obwogi oba obw'ekitala oba obwogi obubiri. Awo nno nkitegeeza ki kubanga kyakusala bwe tuba tusala kiba kitegeeza nti bw'aba asala omusango, asala okwawula ekituufu n'ekitali kituufu, asala okulaga abatuukirivu n'abatali batuukirivu, ateekawo embeera ey'okulaga nti kino wandibadde otwala kiri oba wandibadde otwala kino, olondeko ggwe ng'omwoyo bw'asobola okukulumiriza. Enkyaleero Mukama Katonda aleese ekitala gye tuli kubanga ekigambo kye kitulumiriza okuyita mu maanyi g'omwoyo omutukuvu oyo okusobola okutulaga okutulumiriza nga kisala ekibi okuva mu bulamu bwaffe. Bwe tuba twekwase ku kibi ekyo ekitala kitusale ku kibi, ekibi kisigale nga kibi, obutuukirivu busigale nga butuukirivu, tutambule n'obutuukirivu bwe nga bw'atwagala okubeera abatuukirivu. Oba omwonoonyi okuva mu bulamu waakiri bwe kiba kisobose. Lwaki? Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa. So bwe tuba nga tuvudde ku kibi nakyo kisobola tusaanyaawo ne tuzikirira emirembe n'emirembe. Naye bw'aleeta obwogi obw'ekitala obubiri amakulu gaakyo oba weekoona ku luuyi luli oba weekoona ku ludda luno, ye kyagala kiri kimu kwe kutereeza gwe nange ffe okulaba nga tutuukirira mu butuukirivu obw'ekitala ennyo. Era ekigambo kya Katonda kiringa omukka, bw'ayongera okuwandiika wano eno nti kiringa omukka gwa Katonda nga gwe mukka ogw'obulamu. Bw'osoma eri mu lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu bw'agamba nti ekigambo kya Katonda kiringa omukka gwa Katonda nga gwe mukka ogw'obulamu. Lwaki? Kubanga oba asobola okusala omwonoonyi ku kibi ne bwe kiba nga kitegeeza bulamu bwe, kiba kitegeeza nti ekitala kisobola okutwawulira ddala bulungi ku kibi, omukka ne gutuvaako. Kale katusome essuula eyo ey'okubiri tulabe ebigambo byatufalaasidde wano eno. Olunyiriri lwa 7 tubikulira wamu mwenna mba mulina Bayibuli zammwe eyo. Mukama atuwa omukisa nga tusoma ekigambo kye. Ayogedde bw'ati mu lunyiriri olw'omusanvu ssuula ya 2 lubereberye. Agambye nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu ey'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'alyoka abeera omulamu. Weewaawo kubanga tumanyi nti ekigambo kya Katonda kituwa bulamu era kiba kitegeeza nti bwe tuba tetumwekwasizza Sitaani bw'atyo asobola okukozesa omukisa guno okutukwakula kuva gy'ali n'atutwala mu kibi, ate nga tumanyi nti empeera y'ekibi kufa, tumaliza tuvudde ku kitiibwa kye n'okuzikira ne tuzikirira. Bw'abanga olubereberye Mukama Katonda y'omu yafuuwa omukka mu nfuufu gye yabumba, omuntu n'aba mulamu. Ekyo nno kitulaga nti Mukama Katonda asalawo kinene nnyo eri obulamu bwaffe kubanga ffe tuli bitonde gy'ali. Bw'asalawo nti omukka agututte aba agutwala, bw'agamba nti ngukuwadde aba agukuwadde. Kyetuva enkya n'akawungeezi tumwebaza nti Mukama weebale okutuwa omukka ogw'obulamu kubanga ogwo gwasigala gy'ali. Sayansi akoze ebintu bingi leero, naye wadde tulina emikka egisangibwa mu malwaliro oxygen, twabira wano emabega we twajumbibwa omulabe Sitaani ng'aleese endwadde ya COVID-19, abantu omukka baagugula nga bwanana. Naye bannyabo ne bassebo njagala mbategeeze nti Yesu Kristo yekka y'alina omukka ogw'obulamu kubanga waaliwo abaalina ensimbi naye tebaasobola kugula mukka na bulamu kubabeezaawo era baamaliza ng'ekirwadde kibatutte. Ne leero bwe kiri omuntu asobola okufiira ku oxygen n'abeerako ebbanga paka bagamba nti byagaanye, naye ate omukka nga gwe teguweddeewo wadde agusasudde butitimbi bw'ensimbi. Naye twebaza ekisa kya Katonda kye yateekawo nti ye bwe tumwekwasa
omukka agutuwa kubanga ye bwe bulamu gye tuli, tayinza kukkiriza ffe kusaanyizibwawo lwa kibi. Kyavudde awandiika ekigambo ekyo mu lubereberye essuula ey'okubiri. Yesu n'agamba ebigambo bye, n'agamba nti mbagambye ggwe, n'agamba nti ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo era bwe bulamu. Tukisoma mu kitabo kya Yokaana essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'63. Yesu yayogera ebigambo ebyo n'agamba nti ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo era bwe bulamu. Amakulu gaakyo nti Yesu bulamu. Yesu bulamu obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Agenze maaso n'agamba bw'ati, ebyawandiikibwa bitukakasa nti omugabi w'obulamu ye yatuwanirira, n'omukono gwe gwe ye ogwa ddyo ogw'obutuukirivu Yesu bwe bulamu. Atuwanirira n'omukono gwe ogwa ddyo ogw'obutuukirivu. Tetusaanye kukennyeentererwa kubanga anaatuyambanga weewaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Weewaawo anaatuwaniriranga. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'osoma Isaaya 43 olunyiriri olw'10 owulidde. Tugenda kuyiga mu kubikkulirwa n'esooka olunyiriri lwa 20. Kakati tusooke tusomeko mu kitabo kya Isaaya nga bw'atulaze, twongere okuyiga tulabe ddala kiki Yesu kyagezaako okutuyigiriza enkya ya leero. Ekitabo kya Isaaya ekyasoose wali waggulu n'atugamba nti Isaaya essuula ya 43 olunyiriri olw'10 ayogedde ebigambo bino. Bannyabo ne bassebo, twebaza ekisa kya Katonda kubanga ye atwagaliza birungi newankubadde oluusi nga tuwaba okuva gy'ali. Naye awandiisi bw'ati 43 olunyiriri lwa 10 agambye bw'ati, mmwe muli bajulirwa. Mukama waffe yeebazibwe. Gwe nange tuli bajulirwa. Mmwe muli bajulirwa bange bw'ayogera Mukama, n'omuweereza wange gwe nalonda, mulyoke mumanye, munzikirize, mutegeere nga nze nzuuyo. Tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze, so tewaliba alinzirira. Nga bwe twali tusoma mu kasimuka konna nti Alpha ate era ye Omega, ye ntandikwa ate era ye nkomerero. Mukama yeeyogeredde ebigambo bino. Ayogedde kanziremaga nti mmwe muli bajulirwa bange bw'ayogera Mukama. Mukama yayogedde ebigambo ebyo. Era n'omuweereza wange gwe nalonda. Tujulira ate nga tuli n'omuweereza we gwe yalonda, Yesu Kristo gwe tuliko. Nti mulyoke mumanye, munzikirize, mutegeere nga nze nzuuyo. Tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze, so tewaliba alinzirira. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'atyo bw'ayogedde ebigambo ebifaanana bwe bityo. Ffe tuli bajulirwa. Bw'atyo Isaaya bw'atulambululidde. Ate era agambye nti tuleme kukennyeentererwa. Bw'abanga ye Mukama Katonda waffe atulaze nti ye yasooka era y'ow'olubereberye, era nga tayinza tuleka kukennyeentererwa n'akamu. Era anaatuyambanga era anaatuwaniriranga. Ebigambo ebyo bya ssuubi nnyo ffe okumwesiga, kubanga oyo yaliwo olubereberye, alibaawo era agenda okubeerawo mirembe n'emirembe. Amiina. Tugenda kwongera okuyiga tulabe mu kubikkulirwa essuula esooka lunyiriri 2. Mujjukire tuyiga lunyiriri ku lunyiriri. Kwata Bayibuli eyo gy'oli osobole okuyigira wamu naffe enkyaleero. Kale kubikkulirwa essuula esooka ayogedde ebigambo bino, n'ayogera mu lunyiriri lwa 20, n'ayogera bw'ati, ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo
n'ebikondo by'ettaala 7 ebya zaabu n'emmunyenye 7 be bamalayika b'ekkanisa 7 n'ebikondo by'ettaala z'ekkanisa 7. Ebyo nsuubira nti abakristaayo mwenna gye muli mutegeera bulungi ekkanisa 7 era naffe tulina okutegeera nti Mukama Katonda ng'ayogera ebigambo bino ng'abiisa mu muddu we yayolesebwa okutulaga ekkanisa 7 ate n'abaweereza mu mbeera efaanana bwe bityo ng'ayita mu bikondo. Kale tweyongera okuyigira awamu okusobola okutegeera nti gwe nange tuli mu kkanisa yasigalawo era nga ffenna Mukama yandyagadde okutusanga nga tweteeseteese olw'okumusinkana omulundi ogwokubiri. Ku munyenye 7 eziri mu mukono gwa Yesu ogwa ddyo wabula ku kkono manya Bayibuli byenyweza waliwo byenyweza ku mukono ogwa kkono. Agambibwa ati n'abo abalina amagezi balyakayakana ng'okumasamasa okw'omu bbanga. Kanziremu bulungi tutegere bulungi. Agambye nti ayogedde bw'ati n'agamba nti n'abo abalina amagezi balyakayakana ng'okumasamasa okw'omu bbanga, n'abo abakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyenye emirembe n'emirembe. Ekyo kino kisanga mu Danyeri essuula 12 n'olunyiriri olwokusatu. Agambye atya n'abo abalina amagezi balyakayakana. Gwe muganda wange oba mwannyinaze wandibadde owulira ekigambo kino ekyaleero bw'agamba nti naawe alina amagezi ayogera ku ggwe kubanga akimanyi bulungi nti olina omukisa ogw'okumutegeera era n'ogw'okumuweereza. Amanyi nti osobola bulungi okwawula ekirungi ku kibi kubanga ekyo obutuukirivu kye bukola mu baana be. Naye bw'atugamba nti tulyoke twakayakane bwe tumala okutegeera enjawulo wakati wa Sitaani ne Yesu Kristo, wakati w'ekibi n'ekirungi, tusobola okwakayakana mu maaso ge era n'okumasamasa okufaanana kutyo mu bbanga. N'abo akyusa bangi nnyo eri obutuukirivu ng'emmunyenye emirembe n'emirembe. Mukama waffe yeewaddeyo olunaku olwaleero ogenda mu maaso ng'atuyigiriza, ng'atuwabula, ng'atuwa amagezi, ng'atulonderawo, ng'atuwa okusalawo okuluŋŋamizibwa obulungi ffe okumuweerezanga nga tulina amagezi era bwe tusobola okwakayakana kubanga yeewaddeyo okubeera naffe emirembe n'emirembe. Essaala yaffe enkyaleero yandibadde egamba etya? Gye wandisabye nange gye nsaba nti ng'okwaka kw'enjuba kufaanana Yesu Mukama neesunga olunaku amaaso gange lwe galiraba obulungi bwo mu bujjuvu era n'obutuukirivu bwo bw'amaaso go. Weewaawo neesunga. Mukama Katonda atuyambe twesunge okumulaba, tubeere nga tulina okuyaayaana okw'okumulaba n'essuubi n'essanyu ery'ensuso kubanga yeewaddeyo okubeera naffe paka enkomerero y'ensi eno. Mukama atuwa omukisa. Mwebale nnyo okubeera abalabi abalungi ate abayizi abalungi. Mukama abampeere kye musinga okwetaaga, Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Katewombeeke tusabe nga tumaliza pulogulaamu yaffe eno. Mukama atukebaliza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Yongera okubeera naffe otuyigirizenga enkya n'eggulo. Twenga Omwoyo Mutukuvu atulumirizenga mu kutambula kwaffe, bwe tutyo atulagenga ekkubo ly'eggolokofu tutambulirenga omwo okutuusa lw'onodda ku mulundi ogw'okulosa nga tweteeseteese okukusinkana. Beera naffe ffenna tusabe nga tukkiriza nti otuwadde ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama bampeere omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.